Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Okay, kale awo tutambulira mpola mutabizi tuba tumuyingidde akaddi kano kennyini katugendeyo tulabe ani mwagala aliwa wanji mwebale tuweereza erinnya Jackie Nsinzedde Kachiri omutabiza nsengedde eyo wakyeyune eyagamba ati mukazi we amukema mikwano gye naye nafunayo gwagwa ki naye omutabiza oyo yasinze okunkoleramu weekend naye nga mbagaliza weekend ennungi badya Cheyune wanyise jebaleko kale sebo bonani kadima kubera feme chinda buli kyomuzika kisinga nina manja ne kabuguza bani nsanyusa okula mukama w'amaanyi kale taata oli bulungi naye embeera si nnungi era kiki kadima mbadde nsaba ompe ku magezi manyi gwe nsingako ate olabye bingi kadima nina omukyala omukyala ono muyinamu omwana omwe naye kadima omukyala alina ebbuba ngakububira kadima omukyala alina ebbuba naye Cheyune buli mukazi aba n'ebbuba wano asusse bwe yalikomye kadima atuuka n'okuwunya ku bukisa gye neeyambuddemu nga nagenza okukola nkomyewo ng'agiwunyirako ki ate mba mulaba baneeyambudde ngenda okulaba mulaba zemu agiwunyako bwokisa nga kika kadima bannange antega mikwano gye agamba sooka omukubira olabe oba onaamuyita ajje tulabe nga mikwano gye gikubira ggwe antega kaakati bwe bakubira okola otya kadima mpulira nga kinsusseeko agenda kikola ku mikwano gye kati babiri beyakakutega kadima yakantega babiri naye nga bonna mbuuka ntegeera mbwe akoze eki ng'abanteze naye kadima alina baneego yanteze ku luno Cheyune bannange kadima alina gwe yakuteze yanteze ku luno kadima bannange ate nakyo kyayitise kadima ekiwala kiwoma emimwa mukulu sebo lindako gwe yakuteze ate wamulidde emimwa badde kadima omwana woma emimwa simalina kumanya kadima nyamba kati nkuyambe ki uyo wategedde nti amukuteze kubanga no yavuddewo negenda okukebera mu simu ng'alinamu n'enamba y'oli ng'alina eya mukazi wo kiri kitya kadima ekyala kiwooma emimwa banenga wakirabyeko emabega kitiba butibiwa ekitiba nange kati mukulu kati mukazi wo oba wategedde nti yamusindisa ate kiki bannange ono yasusse we yalikomye kino kyobwambega bo bwakimanyi buleka bwakirimi bannaye kubanga mpa ku magezi kubanga omwana yasusse we yalikomye kati oyagala nkuyambe ki oyagala nkubire mukazi wo oyagala nkubire ki oyagala nkole ki ate nawe leka mbadde nsuubira kumpa ku magezi tokubira muntu yenna kubanga wonna tuuse ku mimwa gye nanooneeko obunungi yagala mpe buwi ku magezi ate kati okubira muntu naawe ate kati oyagala kukola ki kati oyagala nkole ki nze mbadde nsaba mpe buwi magezi nga sisuubira gwe kukiŋŋaana ku kirya nga nsuubira gwe ŋŋambe bugambi nga gwe mukulu kadima oŋŋambe kirye Cheyune wanjise tukendezeemuko ku lulimi lwe tukozesa olidde wayingidde dda mu kizibu mu kikemo mu kizibu nze oŋŋambye njagalako magezi kati nze nga kuwe naye sigenda gakuwa buwinze kangenda sooka mubawuliriza ekisooka oli mu bwenzi ate nga wakitegeera ndi mukazi we yamukusindikira okitegedde tewanditeganye kumulumba nono yali asusse bannange yali asusse kadima olaba ndajja n'okunoonya ennamba yokufuna ompe ku magezi kadima oyina namba ya WhatsApp nkusindikira ekifaananyi kya kino ekyana olaba gwe tosobola kukirya anti nze bwana Cheyune wanjisebo nze siyenze gwe siyenze ate nze siyenze gwe kino ekyana newompa ennamba ya WhatsApp nenkusindikira ekifaananyi tonsindikira kifaananyi kati katugendeko mubawuliza tulabe kye bagamba kadima naye nze nkwesize kansuubire nti wakomye ku kiisi yokka simanyi bannange ale katumalirize tulabe tugenda maaso ekintu buli ky'omuziki kisinga okay abo tukoze leero twagala okubebaza nti mwebale nnyo abanasobola kuteesaako luli kansuubire nti gye muli mama Nakwero mama Mumbejja mwami Kalimanyi baliko ssebo mbadde nsaba webale nnyo webali ddala mama Nakwero ali wali eri luddawa Nakwero B ye mama Mumbejja kale wanji
Mukadde maje baliko sebo ono mama mumbeje nakwerodde mukadde nasaba mutabbizo oli mama mumbeja wetu tujja kubanga tugendayo kabogoza bannange lero Friday tutegeeza abayimbi eno muyimbi ali eyo ayagala okulikodingira oluyimba lwo mu studio jangu tulikulikodingira oluyimba lwano mu Diblo Studios tubayo n'enkya ne leero n'enkya ne ku Sunday buli nnaku tukola bwe tumala okulikodinga oluyimba lwo tulikutambuliza ku mikutu gyonna egy'enjawulo social medias TVs nawe nawe nofuuka omuyimbi w'amaanyi mu ggwanga essimu yaffe eri 0702 23 omuyimbi tofira mukisa guno ne bw'oba tulikodinga nko tutereeza oluyimba lwo ne luvaayo bulungi gwe omuyimbi ayagala okulikodinga oluyimba lwo mu studio nkubira ku ssimu eno 0702 23 kale kanabona agamba nti kadima omusajja mwenzi nnyo nze yafaayo Kayinga Moses buyaga kiri Masaka Tamale kale banafa babuddu mwebali temugivaako aje kadima namanja ne anko omwe bali kutuweereza za magezi gempa kyeyo nanti mukyala we yabimutega kubabu kubi asito omukyala yabakutega wanamanya nti kyakola kibi ng'akivaako nze bamannamwe namaliga mukatayi musobe bulungi abagigeze ekigambo kuba badde naludo kiwuliza bamannamwe namaliga webale kale paka Monday Mungu ngatwadde obulamu tujja banga tukomawo inshallah mwebali nnyo kubanga kwemuli awona musinziro kulabikanga buli nkomo n'ennyumba 12 esinga okwotya nalo omugenyi agenda kubanga ajja tubagamba nti musula bulungi mbeera bulungi mweraba ngudde kamotoka kali mukwesukunda simanye basengabuzo bazenchamu zifunye mu soko oba mulimu ejjadu mwe mukola ki mu motoka abo omusajja uli afubutuse gweko bawo kati gwenyabo engiriyo kajogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo ono mvubuka musinkanye muti mbadde ndiko ono muvubuka nankubira essimu nakugamba ki nangamba apakinze walinga ku geti ewaffe kogwe nenzija kati bwoze n'okola ki naavuga emmotoka nasimbula naavuga emmotoka nga tomanyi gyakutwala ne mugamba kati ontwalawo koye tugendako ku kafa kaliki akali safe kunyumyamu bunyumya naawe ekitegeeza mbadde mwebase naye direct mbadde seebase naye direct layira aga katonda mu ggulu takikoze kati mbadde mukola ki just kankiyite nga bw'okola romancing kati njagala ombuulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba nga tugenda kuziika eyo nanneesibako mubadde mulabagana oba nedda tulabagana ne mukola ki just ne tunyumya bwe tune nga seebakangako naye kakati njagala ombuulire amazima omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki abadde anebaseeko bw'ati atya bw'ati gwenga okola ki nga nzigyemu empale kati kirabika oyagala kunzanyisa buzanyisa onfudde kaana akatu kati ngenda kutwala ku polisi direct yambala engoye tugende kasaawa zino njambala engoye tugende nange nkitya kati kikyotya oba mugenda tuteeka ku ledio nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli kati fuluma emotoka tugende kutwale ku polisi tajja gwensaasira ngambye fuluma tugende taate tugende ffenna wali otandise ogenda ku nsonga nze nkulabemu mundeke aya basi